Okay. Neno katujave okuva mu Dantex Media Kenya Records. G7 Entertainment begasa okubanga kutuusako etandikwa. Dantex Media Kenya Records. Bannaffe begattemu okubanga kutuusako ekinayo kyaffe kye tutandise. The Secret ekyama. Nga efirimu gye tutandise. Era nga baga nti firimu gye tutandise eno ya munnaffe Kim Nana Juuko. Ate nga kitone Alex ye nannyini bifo byetugenda maaso n'okubanga tulengera mu firimu yaffe. Kim Nana Juuko director wa firimu eno gye tulengera. Ate nga Alex Kikoloni assistant director. Bwana Mulezi Duncan Kataala ye editor. Era nga akolera wamu ne Dantex Media. Tutandika butandisi kinayo. Kim Nana Juuko ye custom designer. Kakati wetutandikidde tutandikira erudda mu ddwaliro. Wabula aliwo omulwadde gwe tulengera. Bwana Mulezi Duncan Kataala sound effects yabikolako bulungi nnyo. Tulengera omulwadde mu ddwaliro wano bulungi nnyo. Sala G7 ye yakola ku bya welfare. Naye omulwadde embeera yongedde okugenda maaso n'okubanga etabuka. Era nga abamujjanjaba ayongedde okubanga bamalamu essuubi. Saako naye kennyini okubanga gwamu essuubi. Ebbanga liyise naye nga embeera tegenda maaso nakubanga eteera ette n'akamu. Yalaba kakati kyalina okubanga akola kwe kubanga yeetonderawo be yasobya bonna kubanga alaba akaseera ke muneekalabika katuuse. Tutandika butandisi na Uganda kye tutandise ku mulundi guno. Era nga VTMK Musa Uganda okuva mu MK Videography Uganda yo ekutuusibwako Duncan Digital Studios. Bannaffe bano basangibwa Kyotera. Era nga baga nti kati ekyebifaananyi bakwata ebifaananyi bagakwanjula oba birthday party ebintu ebyo byonna babikwasaganya bulungi nnyo. Kale nno mu kaseera kano tulengera ono nno ye muganda w'omulwadde oli gwe tulengedde mu ddwaliro era nga yali ku sister we. Yagenda maaso n'okubanga amujjanjaba naye abasawo nga bw'omanyi nti gwo gwe mulimo gwabwe. Kirabika bye basoma n'okugumya kubeerako. Era bo bagenda maaso n'okubanga bamugumya bulungi nnyo. Bamulaga teweeraliikirira embeera ejja kubanga etereera. Tutandika butandisi. Kale wano ga Dr. Jang agende maaso n'okubanga akebeera ono omulwadde alabe embeera kikyalimu etunuusi zikyakuba bulungi. Naye gwe omulwadde okujjanjaba omulwadde emyezi n'emyezi ng'olaba tewali nkyukakyuka. Kale waliwo akaseera we katuuka nga bo abasawo bakiri ku kyakubanga balya musimbi naye nga naawe omulwadde omulaba yonna olwedde yatandika dde okulungula ekiraga nti embeera okuwona tewakyali mukisa gonna. Kale ye muganda we yali alinawo kokka sente akasobola okuba akajjanjaba muganda we era agenda maaso n'okuba akateekamu bulungi nnyo. Ayagala sister we abeere ng'atereera. Tutandika butandisi kakati mu kaseera kano nga tuvuddeyo tuddako ebweru. Mu kaseera kano gwe tulengera ye mwana ow'omukyalo oli ali ku kitanda. Kale mu kaseera kano ali ne maama we omuto muganda wa maama we. Bali eno bweru bagenda maaso n'okubanga bateesaamu. Naye mukazi wattu alaba embeera ya maama tetereera ate eraliikirira ekintu kimu ti maama gwe yali yasigaza yekka. Kale ye taata we tamumanyi. Mukazi wattu agamba nti maama waafiira bw'ati ajja kuba mulese mu kaseera kazibu nnyo. Kubanga mukazi wattu maama ye bulijjo gw'amanyi ye maama ye taata. Kati okuddako mu ddwaliro nayogerezeganya ne muganda we amugamba ati listi munnange ebudde bonna embeera eyinza ottabuka omanyi tekiba kirungi mulwadde mumala manyi nti budde bonna oyinza okufa obaako bw'oyitaayita ebbali. Kale mu kaseera kano agamba sisita we lwaki togera mu maaso n'okubanga ompa ku nnamba n'embeera nga njogerako ne taata w'oli omwana. Kati amunnyonnyola amugamba nti omanyi omuvubuka gwe baali bayita Kyeyune amunnyonnyola taata w'omwana oli. Naye ebbanga lino lyonna akuzizza omwana ng'omwana tamanyi taata we nga n'omwana kennyini yagaana omugamba taata we nga ne muganda we yennyini tamanyi taata wa mwana ono. Kale mu kaseera kano amunnyonnyola nti munnaayo lunaku lumu nagendeyo ku mbaga naye nakusaba okumperekera n'otasobola era tewamperekera. naye mba ndi ku mikolo eyo
munnange omuvubuka gwe baali bayita Kyeyune n'agenda mu maaso n'okuba nga ntuusaako munnange ogw'obuliisa maanyi. Yensonga lwaki bulijjo nkweka nga n'omwana saagala mmutegeeza kumanya taata we mutuufu nga saagala amanye butya bwe yajja mu nsi muno. Kale yensonga eyo era nga mu kaseera kano kennyini mukazi wattu yalaba nga omusango gumusinga era n'amugamba munnaye ojja kunsonyiwa busonyi kuba oba oliawo singa nakola kye waŋŋamba ekyokuwerekera embeera oba oliawo teyanditabuse. Naye ng'amunnyonnyodde n'amutegeeza taata w'omwana ono na butya bwe yagenda maaso n'okuba ng'afunamu olubuto mukazi wattu baakwata mukwate. Kakati omwana akyalemedde ku kya taata alina obusobozi ne ssente. Naye n'amutegeeza ati munnaye taata wo toolaba eki mugagga obusobozi bwonna bulina obusobola okukulabirira. Naye ye omwana agamba nze byataata okuba nga mugagga si y'ensonga zinaye njagala kuba nga ndaba ku taata okeberamu akasawo nange mbeere nga mulabako mmanye kitanga nzaala. Kalimu byonna ebikwatagana n'obulamu bwa kitaawe. Kale mu kaseera kano yagenda mu maaso n'okuba nga amulagirira ewaka gye yali yakweka ebikwatagana ku taata we. Inikeesa embeera singa eba etabuse amulagidde wayinza okusanga ebikwata ku taata we. Naye ng'ate ne muganda we yennyini twawulidde ng'agenda mu maaso n'okuba nga amunnyonnyola era ne kirabika okuba nga muganda we ye yategedde ani gwe yadde amunnyonnyolako naye ng'ate yakwata bukwasi. Kati mu kaseera kano abasawo bo tubawulidde ekyamazima kiri nti embeera erabika yatabuseemu era nga kye bagenda okuba nga bakola omulwadde kaakati bamutwala ku ssajale. Omulwadde bakizudde ng'alina ekirwadde kya kansa. Ze ndwadde enzibu z'okuwona era oli ne bwe bamulongoosa ekirwadde ekyo kisobola okuba nga kisigala mu mubiri ate nga kansa alina siteegi kwatuuka nga ne bwoba olina ssente mmeka tokyasobola kgenda maaso nakubanga ovumulwa. Kale mu kaseera kano tulengera abasawo basazeewo bagende maaso n'okuba nga omulwadde ono bamutwala ku ssajale abeere ng'alongoosebwa kubanga bakizudde ng'alina kansa ate nga stage kansa kwatuuse bateekeddwa kubanga ate omulwadde balongoosa mulongoose. Kakati baaba omulwadde tebannamutwala ku ssajale ogenda okwetegereza embeera yongedde okuba nga etabuka. Bagezaagezaako abasawo naye nabo beebuuza ki ekitabudde omulwadde. Omulwadde yeesisesisaawa era okwetegereza omulwadde abadde yeesikasika nga kkakkanye akabonero akalaga n'entunnunsi tezikyakuba. Era bba abasawo bakimanya bumanya nti kaakati embeera ey'omulwadde erabika si nnungi yadde n'akamu abika yaludde. Abika yaludde. Omulwadde amaze okuba nga assa omukka ogw'enkomerero naye nga tannafa yategeezezza muganda we ani azaala omwana oli n'ategeeza n'omwana ebikwatagana ku taata we biri luddawa. Kati abasawo bajja tobula abasawo abo bamala ebbanga nga basoma obusawo bintu bye balina okuba nga basomako singa omulwadde aba alemereddwa embeera nga etabuse oyinza kunnyonnyola otya omuntu n'embeera gy'oyinza omumuteekamu. Kale mu kaseera kano bannyonnyola era mukazi wattu ne bamutegeeza nti sisita wo tasobodde kuba nga atereera afudde tetunnamutwala na ku ssajale. Mukazi wattu kyonna kyamukuba wala nnyo kubanga sisita we ekyongera okulaga nti abadde amwagala nnyo gibadde myezi na myezi ng'amujjanjaba naye nga tapowanga. Kale mu kaseera kano abasawo baali bamaze okukamutema nti munnange sisita we ye tasobodde kuba kwegamba nga ate tumuwonya. Kale no mu kaseera kano ebyo twabirengerera tubirabye kakati wayita omwaka mulamba weddu. Oluvannyuma ennyo twagala tulabe ki ekyagenda mu maaso n'okuba nga kiddirira. Sisita Woli twakoma amaze okuba nga afa. Kale tulengera mukazi wattu yuno yasigalawo naye ng'ate alabika naye kennyini embeera gy'alimu omwami tuba tuli wano ng'atuuse era n'amutegeeza ati emirimu gyo giwedde bulungi nnyo teweeraliikirira. Ekizimbe kyo kiwedde. Iyo kimanyi bulungi nkituuma linnya lyo Natalia House.
Era okumanya mukyala wa mwagala kwegamba ekizimbe wootuukira okuba nga okituuma mannya ga mukyala ke kamu ku bubonero obwongera okulaga nti omukyala omwagala. Naye abaami bakola ebintu ng'alina mukyala we waka naye nga tayagala atuuke na ku sayiti wali bintu ebyo. Kale ye omwami akabonero akongera olaga nti mukyala wa mwagala n'ebintu byennyini abiteeka mu mannya ga mukyala. Kyazizza emiwunyo nga mumaze okuba nga mukyawagana bintu wabisa firimu egenda mu maaso. Firimu egenda mu maaso. Olusuku lwonna ne lugenda ne luzika olusuku ne luzika. Mukazi tasaafuna pulaani egamba nti kajja akole Tanyuke. Ali wano ageya mukyala kumbe n'omukyala atuuse. Nze mbadde nkuleeteddeyo n'ekookunywa. Wootuukidde. Omukyala alowoozezza ku mwami ko ye kamuleetere ekookunywa mu nnimiro naye akookunywa omukyala yazze yakanyweddeko dda. Ekyongera okulaga oba oli awo naye kennyini yakaleese nga akaagala. Tugera maaso ne firimu. Wenna tokaddiwa. Era nga yo gye tulaba ku mulundi guno emanyikiddwa ng'ekyama secret. Twagala tuye ku mulundi kuno kyakuyiga ki ekiri mu firimu era biggwera luddawa. Abakazi bansubira kati era ekyo kigenda kujja mu mbeera ekyo sikyogedde mu bubi wabula gundi sigambye bubi naye oteekeddwa okuba ng'ozaala gundi gwe sente weeziri naye ate ogaanye okuba ng'onzalirayo yadde akaana. Kati kamalirize kino ekitooke tugende nti abireke munnange wakozeekoze dda kyokozeeko kimala. nandikimaze naye mbadde njagala kimalirize nti kale mu kaseera kano tulengera wayiseewo emyaka emirala 2 weddu. Omukyala ono omwami amuyina naye omwami yeemulugunya kundi omukyala talina yadde lubuto lwali luvuttemu. Kale mu kaseera kano myaka 2 giyiseewo tumulengerayo nali wano n'omwana wa sisita we. Mukamba mulungi kyobalanga bujonda sisita we omugenzi. Omwana ono yali talina taata we twakomanga bamubuulidde taata we gy'ali naye byaddirira tetwabimanya. Kale nno mu kaseera kano tugenda maaso n'okuba nga tulengera omwana wayiseewo emyaka 2 naye nga kigambibwa yali amaze okugenda maaso n'okuba nga atikkirwa era ebbanga lyonna abadde agenda maaso n'okuba nga asoma. Kale mu kaseera kano yali amaze okuba nga atikkirwa era maama we omuto yali musanyufu nnyo kwegamba okubanga omwana wa sisita we omugenzi ageze maaso n'okuba nga atikkirwa. Tugenda mu maaso. Mukama Katonda buli omwekwata buli kimu kyonna kyanguwa. Mukama Katonda agulira abantu amakubo era buli kimu kyonna kyemukola mukulembezenga Katonda temale kudduka kumule nga kyekituufu kyabannyonnyola era nabagamba n'ebyo naye biba bya Katonda. Gwe kasita weekwata Katonda ebintu byonna biyinza okuba nga bikutereera naye bw'oba tomwekutte mbeera eyinza okuba nga ekunyigamu naye bw'omwekwata ng'omukkiririzaamu buli kimu kyanguwa. Ye mwami byadde abannyonnyola naye kamugamba omwami mugende mwenna munnaye ku mulimu akutwaleko ate gwe munnange. mbadde kugamba nti Anita agenda ku mulimu mbadde nsaba bambi omutwaleko. Kati omukyala kyabadde ateesa lwaki ono tagenze lumu n'omwana kubanga batta wamu kyala tekiina mutawaana gye tweyongere. Jamudajja kutwaleko kale maama ali bulungi ngenda ku mulimu bulungi kale mami. Tugenda maaso. Kale balina okuba nga beeyongerayo ku mirimu. Omuwala yatikkiddwa bulungi nnyo era ateekeddwa okugenda maaso n'okuba nate ng'atandika okuba ng'akola. Tumulengera mukazi wattu yasalawo abeere ng'asoma busawo naye y'omu ku baleetikamasi ate abasinga n'okwoza ku ddwaliro wano okwegala leetikama ebiseera ebisinga aba n'ekyekwaso kyalina okuba nga yeekwasizaako. Nange mbadde ninayo omulwadde nange dokita ndaba
yakatuuka ku mulimo alina okuba nga yeyongerayo abeere nga akwasaganya emirimu. Kaakati mu kaseera kano oluvannyuma ennyo yuno tumulengera ali wano ne Ausigalo naye nga katandise okugenda maaso n'okuba nga kamukyojjakyojja. Zera naye kankubwire ekyo we wajjira wano nga sikwagala ate oba nga sikwagala kubanga wenna wali wange erigeri nga totegeerekeka butuufu nga tolinawo nkubako wonna. Ono yamugamba bula simanyi naye kyakuddamu kansirike busirisi buli kadde abeera muvumu oli kataala biki emaidi wewaka bano eki ekigenda mu maaso nga muli wano mu ekyo jjakyojja kiki kano kafala bannange nze sibategeera buli kadde buli we mukwatagana mubeera mu kuyombagana kwesojjasojja mulinga bwana wanjala sibategeera butegeezi. Kakati agenda maaso n'okuba nga mubuuza ebikwatagana ku mulimu nti tewali buzibu afaayo kwegamba kubona omwana wa sisita we era kwegamba mbutuufu. Kokirabe ekyo kyekintu kyenkugamba nenjalako omwana apita taata. Kwegamba omwami naye ng'omusajja alina ensonga ye. Wundi ebbanga lye bamaze muvumba emyaka gikanya kuyita akasente akakoze naye ekisinga omumuluma munaye talinayo yadde kaana akamuyita taata. Kale ekyo kimuyisiza ddala bubi nnyo era nga buli kadde abeera akomplaininga. Musajja wattu waliwo akaseera wootuuka n'ogaa kati gino emyaka nina kuba nga nkolerera future yange. Ayi n'otuuka mu kaseera ng'oli mu future yo naye ng'olina ky'omiisinga. Kalala byonna byakolerera yandibadde akolerera baana be naye ate onaakolerera abaana munaye abataliiwo. Kale ekyo ekisinga omumuluma. Akati okuddako ku bano maidi amugamba buli weekulawe beera mbirowoozo weetaaga obeere ng'ofunayo munnaayo omwagalwa gira ofuneyo boyfriend kirabika kyekikubeeza mbirowoozo. Kale ye mwana muwala ebbanga lyonna bintu bya laavu bino abadde tabiyingirangamu kiwanvu era kwegaye abadde mu misomo gye saako na kulowooza ku maama we eyagera maaso n'okuba nga amufaako naye ng'ebya laavu si byaliko ekiri awo abadde tatera birowoozaako nnyo. Kakati tulengera wano Ausigalo maidi ali wano awumuddeko naye ng'omuntu naye ng'alaba naye obulamu bwe yandyetaaze singa aba atuuseeko mu bintu nga bino alabira ddala ng'aba amaze era alaba Mukama n'amuyamba buyambi n'abifuna buli kimu kiba kiwedde obulamu buba bugonze. Kati byoka naba kintu naine waba wange mbanesi ali mu kwegomba bwegombi era alaba singa aba abifunye buli kimu kiba kiwedde. Nange munene ekoma okuba nga bampita maidi nange nembeera nga neesalirawo. Tugenda maaso. Kakati laba tabu laba omutawaana omwana ono nyinimu tatandise okubaako embeera gy'afuna mu mwana ono. Firimu ezze ku bikukujju naye ng'egenda mu maaso. Kakati
boyfriend sina naye kale tudda ku bano Maid ambuuza tolinayo boyfriend naye ni muteekateeka nze ninayo boyfriend wange kole kamwewanirako nze munaye ninayo friend wo nze nina nda kufuna gwe tofaayo tokyeraliikira naye nja kubanga nfunayo ate kati naye nze onsesa nteekateeka kyezo sina boyfriend manyi ebiseera ebisinga nti omwana ow'obuwala yeetabanga mulenzi si gwe asalawo nti kati kanfuna ono so nga ate omulenzi abeera alina choice ti kati kanfuna ono kanfuna oli kakati ziba teziri busanga sema katuuka nabagaye kulongoosa mmotoka yange sibategeera kyetubadde tugendako naawe otuduumira buduumizi genda keberawo wansi omulukawo nga ku bbuutu kakati akaveera okampi genda nga yasooka jja alagirwa naabeeko byamuweereza si wansi wa semaka firimu eno yandidda ku bikukujju naye ng'egenda mu maaso kakati mu kaseera kano njagalawo mu kaseera kano kyennyina okukola Maid agamba kimu naye wano yeetaagawo omuntu ali mu maka gano ate ng'akozesa muwala we kuba amaka gano ngeetaaga agamba wano yeetaagawo naye engeri gy'ayinza okugenda maaso n'okuba ng'afunamu amaka gano alina okuba ng'akozesa omwana muwala ono abeere ng'asooka okugobawo oli asobole okuba nga naye amaka agezza Maid ono anaaba ategeeza ki era mbirowoozo bye ayina ki tugenda mu maaso kakati mwana muwala nga takola nsobi nga jjewa Maid gamugambe boyfriend byobadde wangaye munnaye beera ng'onfunirayo yasooka n'abaako akama kamwokya gwe gwalaga oli nawe gusirukalinyiza ntya okwagala dadi wange ge magezi gamuwadde naye nga twamuwulidde naye Maid kwegamba alinawo enteekateeka ezize singa abakozesezza mwana muwala ono n'agoba omukyala ali mu maka naye kennyininyini amaka aba asobola okugeefunza kyesimanyi gano amagezi gamuyamba gatya tugenda mu maaso kinayo kye tulaba era nga kino kyo kyavudde negwe bannange ogesawa birowoozo bannaffe abadde Antex Media Kenya Records G7 saako ne MK Videography Uganda VMK Musa Uganda nga bikyonze nkuweereza tugenda maaso ne firimu mpola mpola kinayo kye tulaba sise lwaki tonvaako buli kadde n'obeera ng'onzizamu enze emboozi bwatakimanyi nti no yabeera kitaawe kakati ye mami mukazi wattu singa amanya kakati mukazi wattu bimusobedde alaba ono Maid byamugamba awusigalo byamugamba tayinza bikola kubanga oli akimanyi bulungi nnyo dati we kati tayinza kukola nsobi tuuka tokimanyi nti oyo si yennyuka akuzaala yakuzaala wava mu ndaye anake nti oyo musajja obeera omusira aye naabeera mu kiransi mava ku mulamwa alimuwa amagezi naye ngaamuwa akatw akawedde emirimu alimuwa akatw akawedde emirimu vamu ebyo oli omusajja my friend takuziraako mulungi atera vanemu ebyo toddamu naate nakubanga obyogera nobyogera nkuwadde amagezi ddaawo olobe musajja akuli mu maaso oloba oli weebuloba kubanga omuntu yenna okubeera ow'amaanyi naddala omukazi olina okuba ng'olina kuweekuta ne mwattu ekituufu sisoona anjagaliza anna owulira obusiru kubanga obusiru obuliko n'ebbaluwa eringa esomerere onoolowooza tatandise kubanga apiikinga amagezi aga Maid ge yamuwadde era ye alaba nga mbantu abasinga omwagaliza Maid ali mu kifo nnamba emu omukazi ow'amaanyi yenna alina okubaako n'omuntu amugonza agala funa bba wa maama we kubanga ge magezi Maid ge yamuwadde naye nga ate ne Maid mumuwa amagezi ago yabadde alina ebyo ebyabala era ng'ayagala agende mu maaso n'okuba ng'akozesa mwana muwala ono asobole okugoba oli ali mu maka oli ali mu maka bw'anaagavaamu ng'ategedde bino kate Maid yasooka afaafagane n'ono asobole okweddiza omusajja ow'omu maka owulidde ensi tugera mu maaso kweridiru yaffe kyekugamba kaakati kimanyi dadi kasitagala mala omweza mutaano bwenti
ngenda kuwa 10%. ono omuwala takkiriza era n'amugamba singa tati munyweza bweti mu mikono gyange bwe kaaba kakadde manye 10 liryo bw'oba bukadde 10 manye olinako akakadde asazewo amuwadde 10% singa anaaba amaze okuba nga atuuka mbintu amagezi agakkiriza kumbe ne maid naye kennyini ate alina bibalo bibye ogenda funa 10% beerawo ng'okimanyi maid nti 10% inze yayagala 100% baagala muwa 10% kino mbwa siya 10%. ng'ani gwe wa 10% nga nange njagala 100% 10 ku 10 kale ate oba sisobola 10% bibyo ati nange omusajja mwagala maama tugenda mu maaso kati ojja laba sooka oggyemu oli faafaagane naawe eyo yensi tulaba kinayo secret ye film gye tulaba twagala tuye ku mulundi guno kyakuyiga ki ekiri mu firimu eno kakati laba bano balina okuba nga batandika ku mulimo ogw'okusendasenda step dad balina okuba nga batandika ku mulimo kakati kutandika ku mulimo wakusendasenda semaka naye nga naye yalina akalowoozo ke yadde afunyemu ali emabega kakati batandisa ku mulimo gw'okumusendasenda firimu egenda mu maaso n'atandika omuwana dadi n'atandika okwebiguliza alina okuba nga asikiriza step dad ono kuba kati omupango oguliwo gwakubanga bakkiriza taata muto ono asobole okuba nga amwagala bannange firimu yo tugenda maaso nayo abeera MK Musa Uganda okuva mu MK Videography Uganda production ye Masaka naye nga tubeera ku 75060774 tugenda mu maaso akati kikyateggwe mbw ate ayagala kwekuba mu mutima alinga ayagala obivaamu yawulira yabitidde bino omanyi butuufu kyengenda okukola kubanga suubira ne dadi alinga abasajja abalala alabira ddala ina kukozesa bikolwa paka wanakiŋŋambira nti anjagala wulira tiyatidde mbu kivaamu yatidde kubanga amugamba direct kati saawa yakwetega kuba n'amala akitegeera naye nabbikuuma maama w'omuto n'atabitegeera kuba abitegeera ogobeddwa kyokka omukyalo oli ebbanga lyonna akaana kano abadde akaagala nnyo kyebagamba nti akabaka weeyoledde muneeke kakuluma enteegateega akaana kano abadde akaagala nnyo era okuva muganda we yafa yakakuzizza n'akaweerera bulungi kwegamba ebbanga lyonna abadde akalabirira n'okutuuka olwaleero nga kabeera wuwe ate we kafunidde amagezi agagala okuba nga ate keddiza bbaawe kaakati mu kaseera kano tubalengera basisinkanye naye ng'ate basisinkanye ku nsonga ki ku mulundi guno njagala weetegereze firimu basisinkanye naye basisinkanye ku nsonga ki tugenda mu maaso omwami ye yasabye omwana ono ajje simanyi dadi naye lowoozera tugenda kuwayamu omuze muwalawo era ng'alina ensonga ebadde mu bobbi omutwe nentuula nembibalabalamu gyayagala otegeeza mwana muwala ono wengeri gyatazaala kubanga kyenazudde ate ng'obadde ondaba ndimukuza mubi oba mulongo maama we ebyokuzaala birabise ng'ebyamulemye naye ng'ate naawe mukulabako ninga atakuzizza bubi era ate ati onkuzizza bulungi butuufu nkubuulire baasi kaakati mawunga bwe naggambye ese nagenza okubibalabalamu ingamba nti maama wo n'engeri gyatazaala wulira ye omwami we yatunudde mu nsonga zino n'alaba nga omukyalo oli amuliira emmere ye wajjuza toyireeti
kyamukubye wala n'alaba n'akaana kano ng'akoze nako kamulira emmere ye bwe kajuza toyireti ze ng'alaba alina kubanga yenunulira mukana akaana malireyo zibadde ŋŋamba anti malayo dati buufu ebyobugagga bino n'obituuliramu ddala bwe mukulaba ebyobugagga bye nnina tewandyetaaza okubanga naawe obituulamu obe mukyala wange namba 2 kwegaana enkufuula namba 2 wange kyowulidde ebirowoozo bino babifuna omulundi gumu mwana muwala ono ate yakifunyedde ekirowoozo nga yatiddetidde kaakati omwami ono ate ekirowoozo wakireetedde bannange njagala weetegereze nkusuubiza nti buli kimu kyonna kutandikira we bitandikira byonna kuva n'olwaleero gwe mukyala muto era omwami kwegamba asazeewo okuva n'olunaku lw'olwaleero akaana kano akatongose akafuula ennamba 2 omukyala oli ng'asigaddeyo naye nawo kennyininyini babeeko ate engeri gy'akafuula nnamba 2 tugenda mu maaso era akafirimu gye tulaba ku mulundi guno emanyiddwa nga secret ekyama twagala tule kyakuyiga kyekiri mu firimu eno maye firimu zino tetukoma mukomi mu kubanga tuziraba bulabi wabula tuzirabe ate nga bwe tuyiga tuba tunyumirwa ate nga bwe tuyiga yevijemukekisuule Spark TV agatuba tunyumirwa ng'ate bwe tuyiga tugenda mu maaso kano mu kaseera kano ogenda kwegereza obulungi ennyo bageze maaso n'okuba nga bavaayo omukwano si gwe muto gulimu akajanja n'akatinko naye ebintu ebyo bibiri bw'obigatta wamu gubula asala akajanja n'akatinko tugenda mu maaso kano mu kaseera kano akajanja akali wano nvudde munnange obwedde omukutu firimu obweddano yo egenda mu maaso obwedde okubira esimu naye nga ndi bize tubadde mu miiti kaakati mukazi wattu yeebuuza sina nawe obwedde omwami amukubira essimu tayagala piikinga kyo kibaddewo ate weralikira mbadde mu business meeting naye ng'ate wayi kirala nnyo eryanita lino ndowooza ku ddwaliro abadde bize nnyo nanyuka leeti kati wambadde empeta wali mukoona omukyala adde yeebuuza lwaki bakomeddewo kumu nti awo olabika aluddeyo ku ddwaliro kale naye mbadde ngiraani ne musaalini nga lwaki simuleetako mukazi watutayira kyamanyi kyonna kyonna kumba omwana wa sisita we gwe yagenda maaso n'okuba nga yeeyolera akabwa ke weeyoledde ke kakuluma enteegateega ate yeddizizza omwami we zimuleese zimuleese azze n'olwokya kyaweteta eki eki naawe saagala bintu byakunimba kugambye kyaweteta zikube wano oli yeefulaga amusanyukirako kube naye alina missioni zize endala nnyo biri mwegera maaso yeefulaga amusanyukirako kumbe naye missioni alina zize endala nnyo tugenda maaso yeefulanga amusanyukirako kumbe yasanyukira bibe ebirala eyo yensi yeefudde nga amusanyukiddeko kumbe asanyukira bibi ebirala nnyo tulowooza mbu ndi musanyufu nnyo
ng'olooza nyiza okusanyukirako. Gana Gana amaka gateekeddwa kuba gange. nini lwammanyi. Nenva mu ddeeka. Percent. Daddy antute out. Mbwagwe. Nenzira mu main room. Totagala. Embwa ennene nga nalwo olufulumu. Kakati singa embwa ennene ensooka n'engijjamu then gujja kumbeera mwangu kawawa. Nja kuba ng'oba bugobi nga kawawa. Firimu egenda mu maaso. Eyakola omupango kumbe naye yeepangira. Anji mami. Jeba lejo sise. Ai mami. Anji mami. Mumaliriza. Iyi mami ngalisi. Kakati mu kaseera kano omukyala ng'asala wajja. Ekintu kyoyagala omubuulireko. Era ng'alina ensonga emuleese okuba ng'abuuza maidi ono. Ate kimanyi. Saagala onkweke. Olaga Saagala bintu byakunnima njagala oŋŋambe mazima. byenda bye bigenda mu maaso. Ate bikimanyi. Waliwo byesitategeera. Kiki kigenda mu maaso wakati wa dadi n'anyita. Saagala. Tatandise okwekengera. Amazima gennyini ze Tatandise okuba nga yeekengera Anita saako ne bbaawe. manyi. Okay. Kola emirimu ki? Naga atalina kyamaye abyegaanye. Akome wano. Iye mami. Namugaa tewali buzibu. Naye ng'atandise okuba nga yeekengera. Atandise okuba nga abeekengera. Kati simanyi maidi ono era ye tamubuulidde. Tetumanyi abala ki. Lumbuuza nkoni. Nze teruddamu kumbeera buzi. Kumbe gwabuuza naye yennyini amaka ageeyagaliza. Kale nno omukazi wattu Olwanira entalo zange. bambi Zonna. yali mukazi mukkiriza nnyo. Mpita mu Yesu Kristo. Era nga ye ebiseera ebisinga byonna embeera bw'emulemeera ebintu ne bimutabukako agenda maaso na kuba ate nga yeekwasa Katonda oba oliawo yayinza omumayira ensonga ze. Naye ng'atandise okwekengera bbaawe saako n'ono omwana yatandise obbeekengera tabategeera. Kaakati ono yafuuka dda mujjawe mukazi wattu tamanyi. Bambi mukazi wattu ebyokuzaala byagaana. Naye mukazi wattu kimuluma kubanga naye kennyini naye yandyetaaze okuba nga azaala. Naye munnaaye Katonda aba tannayagala. Haife abantu ne bwe twagala tutya. Era tetusobola tuukiriza bye twagala singa Katonda abeera nga tannayagala. Kyovala ebiseera ebimu bagamba ne bw'aba mubbi bw'abba bba bibye lwakuba nti n'akaseera kaba tekannatuuka aba papiridde bupapirizi era yabbye ebitali bibye akaseera nga byabbye si bibye era ebyo bye bakwata n'owulira nga bamusuuzizza omunyago n'atagutwala kubanga kyeyabbye tekyabadde kitye. Kale ffe abantu tuba twagala birala kumbe naye Katonda naye yategekera birala. Tugenda mu maaso. Kakati maama mbuulira kiki? Tubyesonyiwe. Tubireke tubyesonyiwe. Kale maama. Kikale. Kumbe ono yafuuka dda mujjawe dda. Naye nga naye yatandise omwekengera. Yes, Daddy. Kati wulira. Is your place? Okay, I'll find you there, Daddy. Era tumuwulira. Agenda maaso n'okuba nga ayogerezeganya n'ani? Ne bba wa maama we. Daddy. Era nga bateesezza bateekeddwa okubaako we basisinkana mu kafo akasanyukirwamu babeere nga balya ku ssente. Ogwo obukazi teguliiwo. Gwo guno weeguli. Bannange tugenda maaso ne firimu.
kakati obedda ndi erimba noonyezaayo ogenda okwetegereza waliwo atuuse omulala omaze n'otuuka nentuuka obedda ndi eyo nga noonya mu kaseera kano waliwo atuuse era bulijjo akuŋŋambako no bingi. kumbe mu kaseera kano atuuse ate ye mukwano gwani gwono mwana muwala Anita era nga azze kubanga amwanjulira ddadi we atakyali ddadi we wabula mu kaseera kano ng'alina kubanga amwanjulayo nga obaga mu boyfriend bakamalawo mazimaanyi oba kati omusajja omukulu ono bw'otandika omuyita boyfriend obanga amunyoomodde obanga atawo kwegamba emyaka gye atagibazeemu kitiibwa ate nga baali bakola tebakolayo man friend bakola boyfriend kyokka kale gwe twandiyise boyfriend omanye ekyakuyisiza wano ndowooza kakati omanyi ensonga lwaki nakuyise ngenda kukulaga boyfriend wange azze mulaga boyfriend kigambo ekyo kyesimanyi oba kikoma ku myaka emeka kubanga n'omusajja ow'emyaka enkaaga naye bamuyita boyfriend kakati ate omuyita boyfriend kigaba obanga atabula obutabuza ensonga oye yakolamu gayi wange era ng'amwogerako bingi olwo ssente agiyita nemuyitaba ekiki nedda mukwano gwe agambye Anita wagudde ettalu Anita oyo gayi gwanyanjulidde nga boyfriend wo si ye dadi wo toŋŋamba nti ddaddi wo ate gweoyita boyfriend wo mudadi wange olira no tityako obusiru wano tonsiriwalirako tekinsiriwalirako kiki ekinkubya kati onkubira ki oyinza otya okwagala taatawo kugamba otya toyinza okwagala kitaawo kitange nga yanzaala wakimanyizaako wanti yanzaala omusayi gwoli omusajja gwani yagaa nti yeyanzaala namanya ebintu ebyanaga kati maama oye waanabitegera kigenda muyisa kita wakirowoozezaako kikazi ekyo omukazi ale toddamu nagunyumiza kyokka omukazi yamukuza okuva obutazi amulabirira amuweerette amukoledde buli kimu n'okutuuka essaawa eno okubanga aliwe kale essaawa eno amuyita kikazi newaddeyo amuyita kikazi gebambi bulikyo mwekugamba yoyo kwekamba munaye yanti omutima mukwano gwamugaye sibiriimu meidi wange era awo tetujja kukwatagana kasa maidi tukwatagana bwegwamanya ebyo byammwe tekyali musajja w'omu yoba gusiru busiru gwogera ebyekisiru hayi kiti ani bebi kiki kyamaanyi wama si byamaanyi anti sibitegedde ndaba okumyewo tuli musanyu ndaba ovuddeyo oyomba weesooza kiki mwana nesibitegedde anyway tugendera kiina bye kiŋŋambye naye si byamagezi nnyo tubiveeko olaba nze ekintu kinali nkwagalamu kyekino kyokulira ddala kaakati bweyeetaaga olaba engeri gy'oli omusawo fuba nobeere ku busimbinga baabano tubalengera omwami annyonnyola kirala mu ntandikwa amalira ku kirala nze kino kye naligamba wakola ekintu ekituufu okuba ng'oli musawo kumba ategeeza kintu kirala simanyi oba omuntu gonnyonnyola biri ayinza okwemwalamwala bino mwana muwala bye yeemwalamwala naye ng'ate ne maama yalese okuba nga yeekengera abantu bano kwegamba omuntu yenna naddala ng'oli mukkiriza Katonda ayinza kwegamba ekintu kituukawo behind nga toli nayo naye najja abaako engeri gyakikulagamu munnange n'owulira ng'omutima gukyusa omuluuti gumu tolina kyewategete naye ng'ebintu bikyuse kweganga owulira muli ola ate biri usual nga bulijjo bwe bibeera kakati mu kaseera byonna nnenya obutazaala nga gwe tompa budde oli eno otudde mu ntebe oŋŋamba muneesizaala naye naawe ensonga zo tozituukiriza ng'omusajja sikuwa budde katonda wange budde butwa nti mbeera bize naye nga buvudde n'okukyobwa bize obudde ki bwe sikuwadde gwe ffe abamaze ebintu ebyakana myaka 2 bigenda tuukira mu ssaawa emu tekikyasoboka kkiriza bukkiriza bintu byagaana ebbanga lyonna liyise ettene emyaka 20 ndi ku ekyo kyasobola okuvaamu yadde ggwa akadya akatono weekati
ninga atandise okulangira. Nze n'obwedda manyi nti obuŋŋamba na bintu biri awo ate ebiseera ebisinga omwami yenna bw'afunayo omukyala omulala n'omukyala kibaawo ku sayidi zombiriri. Si bonna wabula abamu tandika okyusa embeera. Era kino kiba ku sayidi bbiri omwami n'omukyala bula nga waliwo omuntu atandise okugira omukogo gufuuse omugongo manno waliwo ekigenda mu maaso. Kati mu kaseera kano mukazi wattu aba ali eno ali mu ffumbiro yatandika owulira embeera nga si nnungi. N'awulira nga omutwe gutandise omuzungirira. Takitegeera atandise okufuna kammunguluze. Bw'atanategeera avudde ku ki bulijjo atatera kubanga abeerawo. Firimu egenda mu maaso. Atandise okufuna kammunguluze atatera kubanga abeerawo bulijjo. Sise bannaye natandika okuba nga awulira teyeetegeera. Awulira obulamu bumutabuseeko. Embeera gy'awulira yangerigeri. Bayita nabo tebagira bali eno bali mu mboozi zaabwe. Kakati mukazi wattu abayita era bonna bawulira naye basazeewo kubanga bamukuba igino. Gugo gwe gugumba gwe gweyisa musajja agukoowa yagukoowako kimu kya bugumba. Ekyabazima kiri nti omusajja oli yandibadde mukyala woona amwagala. Naye kino kiri ku mbeera ezaffe ffenna abaami. Embeera waliwo wootuuka kwegamba ng'omukyala ne wewe obadde omwagala ekyokuzaala bwe kigaana oyinza okulabika nga ate oyiiyaayo omulala. Kale olabika okuba nga obaayo n'omwana mu nsi osobole okukakka ne kasitiiru mukyala we omusigazizza. Okusinziira nga bwennyonnyodde neteesa Ayayayayayaya. Firimu ezze ku bikukujja omulundi ogwokubiri. Era mukazi wattu kyovala ebiseera ebisiga bagamba weesiganga Katonda. Ensonga zonna azimala singa osazeewo mwesiga. Kati mukazi wattu baamuwa amawulire amalungi agazzaamu amaanyi. Ne bamugamba tukebedde era tukizudde ng'olina olubuto ensonga lwaki oggwamu amaanyi n'obeera nga teweetegeera. Naye omwami oyo twamulengera ekyamukozesa obwenzi kubanga mukyala we ono tazaala. Y'ensonga lwaki yasalawo afune kali akawala akafuula ennamba 2. Naye nga sitiiru era mukyala we yasalawo agende maaso n'okuba nga amusigaza kubanga yakagamba nja kufuula nnamba 2 so teyagamba kubanga agoba mukyala we. Ekyongera okulaga ti mukyala we yali akyamwagala. Kale mu kaseera kano ogenda okuddako eno bano bo basinkana entakira. Obuloogi bwafuuka obuloogi. Eke nkubuuza mukwano osiima byenkukolera byonna. Ali eno ky'omuntu enganzi akkaatiriza kitange kino nyinza osoma obusawo nawe dadisinza butasiimira nsimanyi era bali buli omu kwesiima munne bali mu kusiima. Buli omu asiima munne kwebyagenda maaso n'okuba nga amukolera nga bwe nakuweerera mwana kwekola. Babadde bakyesitula ewaka kumbe maama wakomeddewo ono n'atandika okuba nga yeefuula bunno abuulirira. Naye bambi mukwano webale kunjagalira mwana wa sisita wange. Enjagala eno omwami banaba bagimunnyonnyola n'agifuna bulala. Obulungi gambiddemu nti naawe tomusuuliridde mu kusoma kwe. Era nga ye byonna naawe akusiima kubanga omuyambye ennyo. Yokeya njimuweera ddala era mutuufu. Bw'obweyagala sente kudde okukola birala tugambye. Olira naye omukyala tanayanjula amawulire gali gajja mu ddwaliro. Bali bagezaako kubanga bawoza byonna bye bawoza kumbe omukyala azze n'amawulire malala.
ngenze kulira bino nga bintamye. Kati wulira. Se. Wulira. Se. Wulira. Kiki ate gwe naawe. tuseeko Obadde ki? Kulira bino sise bintamye. bikutamye ate ki Zibuli wemberako n'omusajja wange ng'olwo lumami lwereeta. Yawulira ddanga bino abikooye Mukazi simanyi. kubanga buli kaseera aba yakabeerako ne ttati ate nga mami yeereeta. nze nagambye koona wa Wulira. kiri kye nagambye Kye nakugambyeko kijja kukola. Ono nzizaamu n'akaseko. olina okubeera nga gwe buli kyokola omanyi gy'oli Gwe beera ng'otunuulidde gy'olaga. Totunuulira w'oli naye tunuulira gy'olaga. Buli kimu kijja kuba fayini. Kakati omukyala asazeewo. Alina kyagala otegeeza omwami. Omwami ova yatandika ensonga z'obwenzi. Yatandika okyuka omukyala tekyamuwa bute ne waba alina kyamunnyonnyola. Tekyakkiriza kubanga akimugamba. Wekwata kebera. Kiki? Wekebe. Olabe munnange. Bulijjo njoge nkutte. Ati kebera ate egambye kwata bukwasi munnaffe. Nkebere. Ogamba. Kyogere bwogezi oli. Lubuto kiti. Wakeberedde mbasawo kyabafusawo ennaku zino bafere. Oli lubuto? Okakasa oli lu. Kati omanyi ebibaluwa bijinge. Gwe naawe saagabi ojja kunsuula ettaluwa ningambiddewo ekintu ekituufu. Katonda wange baddange simanira kuba taata. Nze ani baddange? Ngenda kufuuka taata. Kumbe yakola dde ensobi. Mawulire gafulumye malala. ekikumpisiza liitiri Gwate kikyampise liitiriiti. Bano bali ba best friends. Naye kono omuwala kye yakola mukwano gwe teyakisanyukira. Ensonga lwaki baali bayawukanamu. Kakati Manyi nti nze mbutuufu. Ewaka nakooye. awulira. Oyinza kigambo. Awulira. Nga taata. Ewaka wa mutami. Kumpa. Naye nga ye Kale boyfriend wange yuno. ensonga gy'awa taata we abitawula taata boy Kyange kye ngamba. Mpulira kyantamye. kubanga alaba kimaama kye siro naggano munteeka nagamba nze ensonga toddamu biŋŋamba. Ekyo twakikkiriziganyako ne gaasi biriimu. siro Byonna byokola bikole ku lulo naye nze sibiriimu. nakulabula nagamba wano Buli kimu nakulabula nekikutegeeza. Magezi. Kati ezo ensonga zosagala ziwuliriza. Bano embadde njagala ompe ku magezi ate nawe weekyanga bwekyansi. nze ensonga ezo siziriimu Ayi nakutegeeza ensonga zosaagala kumanya. Muzigamba. Kale ale bwe sibigaye gwe besiti wange n'abigamba nti. te byonna byonna wali olina okimanya nti no bijja Anti era wali omanyi. naku lwe wasalawo oyingirira amaka ga maama wo mbusi yakuzaala Wali omanyi ebinaavaamu. lwane wekka sitoddamu binteekamu Wali omanyi side effects era naga ebyo byo toŋŋamba. Saagala kumanya. Ate nga mawulire gafulumya amalala ne galaga nti maama we munaye ali lubuto. Kakati mu kaseera kano tuba tuli wano nga zirese master plana. Nkanze. olowooza ki Ale gwe biki by'olowooza? Olowooza biki wenna oli mbirowoozo? Kakati mu kaseera kano Tuufu ntandise okutya. pulira. Okimanyi nti nno ndi lulutu. ate ekyo kiri Leero luno omuwala naye ali lubuto. nze nagamba nyweza kintu kyo Kali nowulira mate. Omanyi Akyenagala kye kituufu awunyweza bunyweza. kakona wadde. ebyo bikwatako omusajja mugagga Ayayayayayayaya. yamanyi Lubaze essemaka agenze funa balongo. Nga natandise okufuna. Kwegabwa aba yasaba Katonda Saala ku luno yazimuzzeemu omulundi gumu. Kyokka n'ekirala Kubanga yasaba mwana omu kati amuwadde babiri mulundi gumu. gamba Bakyala banjawulo. yalaga mbu asanyuse nnyo yenna aweddeyo. Naye kunseka akola bw'atyo. Era nga ye ekimulumya omutwe. tunga Kwe kubanga kooli omukyalo ow'ewaka yasanyuka nnyo ate ye bwe yaleese akabutoke ne batakaaniriza era tebaakasanyukidde. Kwegamba atandise okuba nga akizuula n'okiraba. ojo bwonna Bandiba baali beeyambisa mweyambise. osobola okubeera nga tajjakkiriza olubuto lwo Kakati mu kaseera kano kitegeeza
bannange kimaze ne kifa. Omuntu wagambanga nti nakoowa abantu. Pulize omuntu wagambanga nti nakoowa abantu. Buli wezisa bonna ne muwulira ne tugwatusanga mu kakubo nga tuli mu nkwano. Kyabanga ayogedde okiwanga ekitiibwa. Oli wagambanga nti nakoowa eŋŋanda. Si kyekiba ekituufu era ebeera nsobi. Naye ate oli bw'aba n'ensonga ze era omulekanga n'abeera nga mutuufu mu nsobi ye. Kakati omukyalo ono yagenda n'aleeta muwala wa sisita we n'amukuza bulungi, amulabiridde ebbanga lyonna, amuweeredde era nga bulijjo amwagala ng'omwana owuwe. Naye ate gye biwunzikidde nga bo bennyini nnyini akabwa ke yeeyolera ekamulumya enteegateega beegasse ne meidi, ate nga ne meidi ono abadde amuyisanga bulungi ebbanga lyonna, era meidi omukyalo ono tamuyinako crash yonna olw'okuba naye abadde agala kweddiza maka gali, yensonga lwaki bakoze kye bakoze. Era baddira ne bayiwa amazzi wansi ne batandika n'okuba nga bakola practice mu nduulu, butyaye banakkirizisa nnyinimu nti ono yaseeredde buseerezi n'abeera nga gwa ku tairos. Firi enduulu ze bakuba bamaze zitraininga, era tovola ebiseera ebisinga bagamba togeranga maaso n'okuba nga okkiririza mu buli kintu omuntu ky'aggamba, kubanga ffe abantu tulaga birala ate tubeera birala. Bakoze kye bakoze olukimaliriza, yensonga lwaki bagamba nti na buli maziga g'olaba ku lumbe tegaba matuufu munnange. Abamu baabooza ku mmunye basobole olaba obulungi eby'obugagga munnange omugenzi byaba alesse. Kale no mu kaseera kano ogenda okwetegereza bakoze kye bakoze, omukyala bamusaanyizzaawo batuze mutuge ne batandika pretendinga. Era ogenda okwetegereza bakubidde nnyinimu ne bagenda maaso n'okuba nga bamutegeeza nate amawulire gali. Ziba tezibusa ne chairman atuuse, abatuuse ne batandika omunnyonnyola ko ebigeze maaso n'okuba nga bituukawo. Era batandika olaga tikwegamba bo tebalina kye bamanyi kyonna kyonna bigeze maaso n'okuba nga bigwawo. Naye ng'ate bo bennyini nnyini bamutuze ready handed. Oluzungu bino ndowooza oba tubireke bulesi kubanga firimu gye tulaba ya kina Uganda. Kale musajja wattu yajja misinde kwegamba abalya mmere ekitonde kye bayita omuntu kisobola okupretendinga era nekikulaga ekyo kyennyini nnyini kyekyagala obeere ng'omanya era n'otegeera ekyo. Kale musajja wattu erina okuba nga ayanguyiriza abeere ng'akuba essimu tegeeza abasawo n'ebyo byonna byali byamuwa. Kale mu kaseera kano tulengera wageze maaso n'okuba nga wayitawo emyezi 6 oluvannyuma lwaki kye twalengera nika kati oba tulabe bulabi firimu kuba kati omuntu alina olubuto kyasobola na kutambula n'okola ekintu ekifaananako bwe kityo
ne musawo byaliwo myezi 6 mabega musawo tetwagala tubikomyewo ate ebiseera byabuliwo mu kaseera kano tulengera myezi 6 gyagenze maaso n'okubanga giyitawo nakabuto yuno tumulengera era ng'olubuto alwetisse naye ayagala azaala omwana nga mulamu kumba azimu firimu egenda maaso genda okwetegereza obulungi ejyo obuzibu gugeze maaso n'okubanga gusonga omuzimu gusonze azimu firimu yegenda bugenzi maaso kati mu kaseera kano ogenda okwetegereza semaka aba ali wano ate nga mu kaseera kano kennyini waliwo atuuse wagenda numbulako mukwano gwe nenkuba essimu nakunoonyeza nga ndi mu mirimu Sudani omumanyi South Sudan tobimanyi mirimu giba mingi omukyala weeks zaali ndowooza gwali mwezi gumu akati ng'omukyala avudde ku ddwaliro annyonnyola biki ebyagenda maaso n'okubanga bituukawo oluvannyuma lw'okubanga baali banoonyereza omwana ebbanga wabula n'avaanga agenda ku ddwaliro omukyala leetera amawulire agandeeta essanyu okimanyi bulungi nti mukazi we nali maze naye emyaka 10 baali bamaze emyaka 10 mirambirira nga banoonya omwana ng'omwana yabula naye oluvannyuma n'okubanga omukyala yagenda ku ddwaliro n'aleeta amawulire amalungi omukyala yali lubuto yali amaze okubanga bamukonfaminga nti alina olubuto okukkiriza mukama katonda aba n'ebigezo kati nowulira ono era yamusanyukira nabuga katonda agezesa omukyala obadde naye ebbanga naye olaba wabeera naye emyaka 10 katonda n'akuleetera ekigezo mu myaka 10 n'abeera nga omukyala atereera kwegamba n'afuna olubuto ate kyamagero mama we yali afa nsijukira yankwasa ekisawo kakati mu kaseera kano ono omwana ebbanga lyonna lyamaze maama we yali akyali mu ddwaliro n'amutegeeza ewaali ensawo omuli ebikwatagana ku taata we naye nga taata we oli yamutegeeza n'amugamba munaye taata wo yeesobola bulungi nnyo era akasente akayina omwana ono okuva obuto yali tamanyi taata we kale mu kaseera kano ensawo baali bagimukwasa naye ebbanga lyonna lyamaze takeberanga bikwatagana ku taata we baamugamba mu nsawo mulimu akasawo akatono kale akakasawo akatono ke kalimu ebikwatagana ku taata wo ebbanga lyonna abadde takeberanga yasalawo ajja akebere ogenda okwetegeeza mu nsawo mwalimu ka USB flash disk maama agamba nti nno taata w'omwana ono yamukwata bukwasi okulabika okuba atuuka mu mbeera gye yatuukamu n'azaala omwana ono yensooka lwaki ebbanga lyonna teyabulira mwana ono taata we mutuufu teyayagala mwana abeere ng'ategeera biki byatuukawo mwana mwanga Sam Flash wetegereze wange ebbanga lyonna ate tamanyi taata we atambika amaama kusaba nsonyi atambika amaama kubanga taata w'omutuufu taata wo era muganda wange naye ekiki naye ate wuliriza firimu kubanga namwegayirira ebbanga lyonna lwaki ne maama yali tayagala kubanga abulira muganda we taata wa mwana ono mutuufu kumbe yali bba wa muganda we ye yagenda maaso n'okubanga alepinga omukyalo ono n'abika okubanga amuzaalamu omwana ono omwana bulijjo taata na mwana nkwetondera atambika amaama era tukalengera nsonyi byonna ng'abinnyonnyola era ng'amutegeeza taata w'omutuufu ye bba wa maama w'omuto era yensonga lwaki naye saagala byogera naye ate tali omusango gumusinga kubanga namwegayirira wuliriza naye namugamba nti ne muganda wange omusango gumusinga ye kennyini koolo namugamba abeere nga amperekerako ku ddwaliro amperekereko ku mbaga gye twali tulaze n'agaana kakati semaka naye waatuukira semaka agenda okutuuka
sema kukulengera kulengera wano obulungi ennyo agenda olengera ekintu wano kyalengedde eki eki oba kino kibadde kyetaaga na komentingako azimu watuukidde kwegati wafaayo nakunfa yange sewo azimu era nga mwagala baana mwali mufa baana kakati bwe muba nga mwali mwagala baana bwe muba nga mwali mwagala baana neyatandika owulira olubuto lumuleegaleega olubuto lutandise okuba nga lumuleegaleega era okwetegereza yagenda mu maaso n'okuba nga atta omugenzi bamutuga red handed akati ono agenda okutuuka bakyali mu shoka ebaddewo omwami yatuyanye dda zituyana bwe zikala omanyi kye bayita okubanga bulijjo weejavaana muwalawo nga naawe omwana bulijjo weejavaana kitaawo ate ye omugenzi wali alese agamba nti ayina ekitye kati oba omwana gwe muba mugendo zaala aba agenda bayita atya firimu egenda mu maaso yali amuyita taata muto kumbe ye taata omutuufu kakati wano olubuto lutabuse nibagezaako okukubira n'omusawo omusawo tatuuka bintu byatabuse dda titula naawe kakati maidi ono nesiya n'aba nga afaayo nnyo ekiri awo kubanga naye ayina ebigendererwa ebibye nange movie bulijjo yeetisse kiki maidi bamumaliramu wano eyali mukobaane omwami yatunula ati omukyala yamugambye mwayagala baana omwana gwazadde ndabakyazadde bannange bagenda otuuka ki ekituuseewo omusajja bimutabudde okutuuka wano bannange nabakyazadde kyolaba kyekyo mukwano gwamunnyonnyola buli kimu naye twakikubuulira bino byebituuka wazimu alumbye firimu bagenda okutuuka abakamuleka wano nga mulamu nga kaweddemu bagenda okutuuka nga kaweddemu bannange famire yonna eweddewo naye ebizibu byadde bibyo butawulirizaako nirabika okuba nga etuuse ku kkomero yaayo
era ng'ebadde evudde mu G7 Entertainment wamu ne Duncan Digital Studios. Bannaffe bano basangibwa Kyotera era nga bwe bakuteeramu ensimbi bakutegeeza nti olina omukolo gwa kwanjula mbaga oba birthday party, ebyo nno bye bagenda maaso n'okuba nga bakolerako ddala bulungi nnyo. Tukola photoshoot byonna tubikwasaganya bulungi nnyo era nga